osobola okubanga otegeera ensonga ezo. Olunaku lw'enkya tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa mbadde muyingira Palamenti wano ne mulabanga bagisazeeko yonna badiployinze abawanvu n'abampi ate batugambye nti enkya nga Palamenti eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki kati tetukyali ku level eyo tukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga baatusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira. Era olw'enkya tugenda kkeera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi. Lunaku lwa nkya oyo Jesse Ennyonyi agambye bagenda kkeera ku makya kulwana ku nsonga ya mmwanyi. Kasita omuntu omubulya ky'ogenda okukola aba agenda kufuna kyagenza okuzzaako. So kati ffe enkya tulinze ekintu ky'emmwanyi kifuuse eky'emmwanyi. Gavumenti egamba ekekkereza ssente. Twali tukyali awo abaana nga bulijjo ne baleeta bwino bwenyaga bubatuusaako. Uganda waliwo trillion 14. Ezo ssente baazijja nnyo mu kwewola nga zalina okukola ku nguudo n'ebirala. Ssente ezo tezaakozesebwa kusinza kwa lipoota. Ogambye trillion meka? 14. 14. Sente twazeewola ate tulina okusasula ssente ezo n'amagoba gaako. naye ssente tezaakozesebwa. Zaalagawa awo kati kibuuzo kiri awo. Waliwo ssente ezikozesebwa mu workshops ezaatekebwa mu budget 150 billion. Okitegedde? Nkitegeera. Ndi ku mulama gwe nnyini nnyini ogwava okwogerako. Kubanga gavumenti yeegamba nti bino ebitongole bingi ebimala ssente zaffe ki ez'omusolo. Kati waliwo kye bayita welfare n'entertainment. Sanyuka mukaawo omukulu wamusanyusizaamu n'abakola abalala biliyoni 13. Ezo na ssente za muki? Muwa musolo. Ssente za muwa musolo. Kati gavumenti epangisa ebizimbe esasula biliyoni 17 mu rent. Naye ng'ate bwe tuddako ebbali edda Obote we yaviira wano n'amiini baleka ebizimbe bya ministry mwezi kwagiza emirimu gyazo. Nze kyekedde bannayuganda tupangisa ebizimbe biliyoni 17 ze tusasula mu kupangisa. Mu kusanyusaamu kaawo ne kawero feya obusende obugabwagabamu kaawo biliyoni 13 basika mu budget. Naye ate waliwo trillion 14. Trillion 10 na meka? 14. Ezo bazituwola tulina ozisasula naye ate bagenda okinoonyereza. Nga wezaali zirina okuba nga zigenda okukola tezaakola. Ontegedde ekigambo? Nkuwulira. So kati lwakuba obuzibu argument y'emmwanyi eno bagikutte batya kubanga kati nze bino byenva okusoma bino kuba tunoonya kukkereza si bwe kiri? Nkiraba. Kati bagamba nti workshops abantu okugenda mu nki emisomo ebweru wa Uganda ewasigadde mu budget balekamu biliyoni 15. Biliyoni 10 mwameka? Biliyoni 15. Kyokka nga waliwo n'ebitongole ebirala byateekebwawo nga bikola duplication nga bagamba nti ministry weri mother ministry eya agriculture. Lwaki tebajjaamu kino ne bakigatta na kino ne bakigatta kuba byagatta bitongole nga bagamba bataasansaasaanya. Kati nze kyekedde muna Uganda districts nyingi nnyo ezaateekebwawo ezo ssente za muwa musolo. Ebifo ne biteekebwawo ebigenda mu Palamenti. Ebifo bingi nnyo ebiri political ebyateekebwawo ng'era ssente z'omuwa omusolo zikola ate nga abataba balina obbasasula. Balina obbasasula. Nkitegeera. Kakati argument yange nze eri awo nti bwe tuba tugakakkereza tutunulire na bino ebirala ebitwala ssente z'abannayuganda. Njagala Lubowa nkuwa ekyokulabirako buli lwe bacreatinga district balina okuemployinga tiimu eyo yonna akaawo inginiya town clerk simanyi baani awo wonna ssente naye nga previously nga bigazi era emirimu gyatambulanga nga bwe girina okuba. Kakati nze ngenze ne Rockie wange etulinze ekinaddako enkya mu Palamenti tujja babuulira. Eno ye programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire.